kyalo kyewaffe eyazingiddemu essomero lyaffe ne ligwa, ekkanisa n'egwa, ennyumba z'abatuuze eziwerako ezikwata mu abiri zaagudde, muzira gwabadde gw'amaanyi, omuyaga gwabadde gw'amaanyi, essomero lyaffe nga bwe muliraba ebibiina byagudde, n'ekyasigaddewo nakyo kyakubye enjatika kubanga enkuba yabadde y'amaanyi. Enkuba yasudde ekizimbe kyaffe wano, omuyaga gwabadde mungi era gwasudde amayumba nga mulimu ekkanisa, mulimu essomero lyaffe lino n'amayumba 20 ku kyalo kino ekimu ekya Nakaye. Naye nga tusaba tuyambibwe nga bw'olaba embuyaga yazze, enkuba ebadde mbi nnyo, erimu kibuyaga omuyitirivu n'omuzira ogutalojjeka, ne gujja ne gutuuka ku kiseera ekisula ebizimbe byaffe nga bw'obiraba. N'olwekyo ntwala omukisa guno okuba omulango ogutakungula nga nkubira Minister of Education ow'ekitiibwa nnyo maama waffe Janet Katawa Museveni atwala ebyenjigiriza mu ggwanga, era mu kiseera kye kimu ne minisita atwala ebyenjigiriza ebya primary Honorable oyo naye aveeyo omuli kasooli, ennyaanya n'emmwanyi, ng'ate abantu baffe okwo kwe babeera kwe basavayivingira. Nsaba gavumenti ng'omubaka wa Parliament ngenda gezaako okuwandiikira office ya Prime Minister, naye era nsaba gavumenti kubanga bino babiraba bagezeeko okuyamba abantu baffe. Tuli mu sizoni ya nkuba, obuyambi bwanguwe. Kino waliwo minisitule ennamba yabigwa tebiraze, tuleme kwekwasa, bwe biba nga bigwa tebiraze byanguwe abantu baffe bayambibwe.